bulungi amakulu g'olugero bajjajjaffe abasooka lwe baagereesa nti Sosolya bw'atafa atuuka ku Lyengedde. Eyatuuse ku Lyengedde ye muyimbi Alien Skin, anti yennyini erinnya erisaanikidde eggwanga nga kw'otadde n'okwefuga emikutu gy'ebyempuliziganya gyonna obudde buno. Lwaki ntandise na kujuliza na kawungeezi k'ennaku z'omwezi nga 9 Juni w'omwaka guno, anti omuyimbi Alien Skin yayanaamiriza ensi bwe yakola ekitalojjeka ekizimba obwaguuga ki Freedom City bwe kyajjula abantu ne kifuuka akaguli. Okuva ku olwo n'okutuusa olwaliro ekisaawe ky'okuyimba yakyetikka nga ne bayimbi banne bennyini kati yabafuukira kasonsomolera ng'eriggwa ly'ettovu. Ennyonyi kati azirinnya nkya naggulu okugenda okuyimba, ate era n'abayo n'abaleka nga bakyamuyaayaanira. Gw'ate n'ebirungi biggwa byokya eddiba ly'ensiri likalira mu ngalo. Omuyimbi ono bwe yali atandiikiriza okufuna ettutumu, sirowoozayo yali asuubira byakoze mu kiseera kino okuleka ate abaali bamusekeeterera. Ennyimba z'ayimba ze sisobodde kukuwa kikamwe zigwa, kyokka nga ze zikutta akati ensangi zino, kubanga oluyimba lwe wonna we rukusanze ne bwe weesisiggiriza oddamu tolema kusigala ng'otyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera. Kati yafuuse muti gwa bibala mu nsi y'okuyimba wano mu ggwanga olw'okwettanirwa ennyo abategesi b'ebivvulu, nga n'abasinze okuwoomerwa ennyo ebibala ebimuliko be bamu ku bayimbi be tubadde twerabira edda mu birowoozo olwa bo bennyini okutulowoozesa nti eby'okuyimba baabinnyika dda mu nsuwa. Abamu ku bayimbi baawadde omukono nabo okuddamu okulabwako emmonye zaffe, kwe kuli Dax Cartel, Aziza Aziyoni, Diana Nalubega ne Clever J, ate nga n'abalala bakyajja. Ku muyimbi Clever J, Alien Skin yayiyeewo mubiri ng'enjogera y'ennaku zino kubanga baamuteekeddeteekedde n'ekivvulu eky'okubaawo ku ntandikwa y'omwezi ogujja, era enteekateeka zaakyo Alien Skin musaale nnyo ddala. Guli gutyo kyokka nga n'Alien Skin alina ekikye mu mwezi gwe gumu. Alien Skin gye buvudde kuyayolekera mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga London okuyimba, era n'abaleka nga bamwasimula bugolo. Okudda yasanga bannamawulire bamulindiridde ku kisaawe Entebbe abanyumizeemu ku ngeri olugendo luno gye lwamutambuliramu amagenda n'amadda. Ab'amawulire baaviiramu awo ng'ayokya eddiba ly'omusota olw'omukulu okubatunuulira ekyamuli ng'omukadde kyatunuulira amawolu, wadde nga tebaapondooka ne bamuwondera paka mu maka ge. Eyo nno gye yakabatemera nnamwandu ke yatemera omusika Mulumbe nti omukutu gw'amawulire gwonna ogwetaaga emboozi eno bamale kumuwa obukadde 5 obwa siringi ya Uganda olwo naye alubaviire ku ntono. Awo waabalukawo okukubaganya ebirowoozo ku kino okuva mu bataputa b'ensonga ab'enjawulo, beppo n'abagoberezi b'emitimbagano. Alien Skin bwe yabadde ayimba ku kivvulu ekyategekeddwa bannakatemba Madrat and Chiko, yasabye omuyimbi Bebe Cool okubaawo ku kivvulu kya Clever J. Eyaleero kangiwunzikire wano nze Jammeh Radio Uganda, BBS Terefayina mu kawonyemu weeyongera okumanya. Okay, yebadde emboozi ya Alien Skin wabula tana tudaba kugenda mu bulango bw'abakama baffe kati njagalize mukwano gwange muganda wange Frank Serubiri amazaalibwa amalungi mbadde nsaba producer omutere y'ekifaananyi ekyo. Happy birthday omukyala Nava ngambye nkugambe era ngo RCC Masaka Nava angambye nkugambe
happy birthday. Akwagala nnyo bale kubeera mukwano gwe bale kutambula naye olugendo lw'obulamu bulungi. Naffe tukwagala nnyo tubayigiddeko bingi mu ababiri. Happy birthday oyo no chairman youth chairman NRM Central era nsuubira mukama kuwangaza kuwa ebirungi bingi. Nange nkwagala nnyo Shida akwagala nnyo fenna era nga kensusso Salongo Semata Munagomba angambye nkugambe happy birthday. N'olw'ensonga eyo katsobe tukole ku nsimbi z'abakama baffe tukyengere mu program Kawunye mu 360.